Leero njagadde waliwo obutambudde ku mitimbagano. Akamu jjajjange Abu Najiba yakogedde. Akalala era jjajjange Kayira yakogedde. Kayira yali ddala Hamza. Abo bombi basheekhe bakulu nnyo mu baseeka b'abasalafu. Twabadde mu kuziika gye twabadde Butambala era twabadde tuziika jjajja wa Sheikh Ashraf Bazanyanengo. Ne tusomesa ku ntaana ne tusomesa ekiraamo kya sahaba Amru ibn al-Aasi era biki bye yagamba abantu bamukolere. Amr ibn al-As. Amru ibn al-As. Yani Amr ibn al-As Busira. Sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yawangala ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nawangala ne ku mirembe oluvannyuma lwa Nabi Muhammad nga nabbi naafa n'abalikanga bowe bali balamu. Naye omaleeyo bw'ogamba neera ali Misiri. Bana abasajja b'e Misiri baagala nnyo okufutyanka abantu, naye ffe nabbi ali Madiina. Kati ffe nabbi ali Madiina tulina bagoberezi basahaba be. Sheikhe, ebigambo osimanyi oba walisoose n'obiwulirako? Kyekyasinze abantu baffe oba balisoose ne babiwulirako, naye abatuwuliriza nze nempadde njagala okubiddamu okujja kutubasomesa ekituufu era twagala okusomesa nebiri kalamu faara. Abatuwuliriza bino ebigambo bikulu nnyo ate bigambo bya ddiini tebyetaaga kuzannyiramu, era bino byo njagala abikwata abiweereza abantu babitegeere. Naye njagala kugamba jjajjange Abu Najiba mugambe nti amasala waga aswadde mu ntandikwa bulungi, naye ekyewuunyisa sheekhe ekimu ku bisinga okunsanyusa olwaleero nti tubadde tusinza ntaana luli nga kyewogerako luli tubadde tusinza ki ntaana olwaleero boogera nti mwesize ntaana tusinza ntaana. Abu Najiba Bahamza Kayira basheekhe baabwe bonna bwe baba batwogerako n'okugezaako okugamba abantu nti abo temubawuliriza olw'ebyo bye balaba tukola nga tuziika mu ebyo bye batamanyi ate nga mugezaako babisomesa bitegeere nabo bennyini babitegeere babimanyi mu ebyo bye batakola tibalyogere bwagedde exactly singa bakola ki singa baba babimanyi eki kati mbasomese bategeere nabo babisomesa bitegeera. Ku ntaana awo twaliwo n'abawalimu bangi era ng'abamu bawalimu babitiibwa ku saidi y'abasalafu. Nenjagala okukozesa obujulizi buno kubanga bwali busaanidde mu kifo ekyo era okubutegeeza abantu. Nensomesa hadithi ya Amr ibn al-Aas. Hadithi ya Amr ibn al-Aas eri mu Sahih Muslim. Ate terina gubaar naye Seka Musoke yanyiigirayo oluvannyuma kubanga Sheikh omusajja yayogera ekigambo nga kiriyo kakati yensonga lwaki muzze wano musomesa abantu ebiriyo. Omusajja yagamba ekigambo ng'amaze owuliriza erimu bagambye Sheikh naye mbu mu Sheikh ebigambo byo birungi badde bituufu naye singa bibadde byabali abana naali bitudde. Naga nsenga bibadde bya Bakari oba Usmani oba Ali oba Umar byali bitutte ebitali byabo naye bana abalala gasiya seka kigambo kinene nenga Sheikh nakati nkyali mu nyiga Sheikh kunyongo ali mughafal naye
nze njagala okutegeeza ensi olwaleero nti alhamdulillah mpola mpola we are getting there inshallah. Seka kino gwe kyogala nti tusomese tukikoze era vidiyo zino bwe nazirabye nakakasiza nti kirabika tulinako we tutuuse. Of course. Nakakasiza nti kirabika tulinako we tukoze eki kirabika tulinako we tutuuse okutegeeza abantu baseeka baabwe okutegeeza abatuuliriza ffe abawuliriza ba Voice of Africa n'okutegeeza basheekhe baabwe nti bannange waliwo ebintu bingi nga si byakwata bukwasi nga si byakwata bukwasi wabula nga byakutegeera kubanga jjajja wange on'omu Sheikh Kaira Hamza nawulirako omu ku bawalimu baabwe bwe yali amwogerako yagamba nti Sheikh Hamza yakwata ebitabo byonna kale neŋŋamba nti nga yeesiimye n'okukwata naye nenfunemu ennaku nenga kale senga tategeera yakwata omanya seeka tulina bahafizo bangi nga ne Kurani bagina mu mutwe naye nga tebagimanyi naye nga kusoma matinika bagamanyi bulungi okutegeera kyekisinga nabikyabaagamba era muduwaze Allahumma ruzukuni yamanya nti elimu osobola okuba nayo ng'omutwe mwereera irimu yagisabako ziyada naye ate waruzukuni fahaman seka si kya buli omu kakati seeka understanding oba understanding is it understanding no having knowledge okuba n'okumanya kyangu nnyo naye wisdom ekyo ntera kiyita nnyo albayina bwe tuba tuli wano oba comprehension tungezeko kiyita comprehension mu luzungu alfiqhu okutegeera okusukka alfaqihu okutegeera okusukka okutandikirwako okwa bulijjo omuntu kwasoma ebintu n'abiyita kungulu kakati tuvuddeyo mu basinza ntaana kubanga ekyo nabadde nkirinze mu vidiyo ezo bakitadde ekyokwesinza entaana kubanga buno obujulizi buli Sahih Muslim tebabulaba oba babulaba ne babuyitako nga balaba bwe banaaba babuzizza kye bazimbye kigenda kuyiika kakati eyo hadisi bulijjo tugisoma tugijja mu Sahih Muslim kakati ono omusajja waabwe bamuyita Ibn al-Qayyim al-Jawzi ekyasinze okunsanyusa Ibn al-Qayyim al-Jawzi hadisi eno bwe yali yagireeta mu kitabo kye kye bayita ar-Ruh emiki myoyo kati kitegeeza nti ebintu by'entaana n'ebikolebwa ku ntaana biri wakati wa jasadi omubiri wa ruh naki n'omwoyo al jasad wa ruh waliwo ebikoma ku mubiri waliwo ebyeyongerayo mpaka ne bitambula n'omwoyo guno tegerekase bulungi abatuwulira leero ebigambo bye ngenda okukozesa bya irimu esusse ku irimu ya bulijjo eri awuliriza kubanga kino ekyolwaleero kusomesa ate bawalimu kwagala namumuliriza wa bulijjo naye nga direct egenda twogera n'abawalimu njagala twogere nga bwe tuba twogera n'abawalimu kubanga ebyo byennyini omuntu yasazeemu ka clip ebivumo ne bijja neŋŋamba nti tuteeka okukiriyalinga air ku Voice of Africa Gaddafi afunemu Gaddafi afunemu ku mpeera abasiraamu bawulirize ebigambo bino Sheikh nga bivaayo nga bya irimu mahdha
omanyi Sheikh waliwo okujja wano n'onnyonnyola ebigambo naye tugenda ku aswala kino ilmiya mahdha mu mbeera ya kikugu nga twogera ebigambo nga byayirimu oba ya buziba oba ya munda oba ya kimu ate nga biva ku bamanyi nga byabamanyi basahaba. Kakati kakiripu bwe katambudde nasoose kuwulira Abu Najiba yajjange n'okibuuka ya aswadda masala naga nti n'okibuuka Abu Najiba ya Abu Najiba ye tarehe yajimanyi bulungi asagala nnyo ko jajjange just a question sigimanyi njajja kuwulirayo naye yagambye bino ebigambo ne binkakasa nti ensi bwebanga ewuliriza twavuddeyo dda nti kati abo basinza ntaana eyo twavuddeyo ekyo ne ŋŋamba nti alhamdulillah kyateredde eduniya bw'enaawulira bino ejja kumanya nti bulijjo kye tukola oba bye tukola awo eduniya yeetaaga just kubyetegereza eggulewo obwongo etuule wansi esome kuba nayogedde ekiga nti tugenda kuyiwa ku ntaana kuno amazzi nenjogera hadithi egamba nti wagusiluhu bilmai wathalji walbaradi Allah eduniya yaguddewo obujulizi ki obwo obwo obujulizi si bwawo obwo obujulizi bulala Sheikh bye yayogedde byabadde bifu neyayogedde mbu tiwali bujulizi naye naye teyaleese bujulizi kagambye bwe just dduwa kyeyayogedde ng'obujulizi. Njagala kusooka kutegeeza abasiraamu nti Abu Najiba bwe yabadde atandika ekirungi kye ye yazzeeyo n'asoma yazzeeyo n'asoma naye era alina we yakomye mu kusoma oba alina we yakomye mu kufuna bye yakoze ki bye yasomye ate nga kye bayita fiqhi sisobola kulwanagana na ndaba ye naye nteekwa okumutegeeza nti toddangamu mu kisaawe kyayirimu okugamba nti ekyo kifu Seeka kye yayogedde yaseeredde nnyonyonyonyo ne bye yagambye bifu tumala googera mu ddiini ya Allah tetusobola kumala googera mu ddiini ya Allah Seeka buli asanze amaze googera fa wallahi tetusobola ekisooka yakkiriza nti Kabuli bagiyiwako ki amazzi ekyo bakitegedde kyategerekese naye bulijjo bakugamba era waliwo muto ono simanyi baba bamuyitaani muvubuka ali eyo akola bwakadaama Dubai yani ebweyongedde ali eyo Dubai buli kalabye akwogerako akola bwakadaama Dubai naye kati bambi yasooka okulaba vidiyo najja nagamba obujulizi Sheikh bwaleese naye Sheikh nakugamba ebiseera ebisinga nti atali mu level yange soogera naye nange kyenewunya ekyo kubona bonna bayogeddeko abo siraba Abu Najiba bayogeddeko abo siraba akola Abu Najiba ne Kayiira olw'okuba nti Kayiira yayitira gye nayitira bw'anaayogera abantu bagenda mu attention kati eyo tuteeka omugamba nti muvubuka eno irimu si yakwata bukwasi muki si yakwata bukwasi muzindaalo abantu nogamba simanyi nalabye akavidiyo simanyi oyo naavuma nava ku milla Allah nanzijjako amagezi buyinza obuvuma abantu babujjawa kambuze babujjawa obuyinza obwo era mulina nakaniki nava ku sunna Allah nanzijjako amagezi n'ebirungi byonna byeyogedde yabadde akakasambu wasoma taliiyo kyasinza okwogera nasoma nabo ekyo atakimanyi gambe Sheikh ye yasoma bakimanyi ekyo kale lwaki ate bategala mbu yabako obulungamu kati Seeka bebagaba obulungamu ebyo bimu bulijjo ku bye basinziirako okutuvuma
n'okutegeeza abantu nti bye tukola si bya mu ddiini nti bye tukola bid'a naye bulijjo nkugamba nti ffe tukole abalina obudde mu bo bagenda kuddayo basome bajja kubisanga balina we biri babitegeere bajja bisanga byo birina we biri bye tujja wano ku voice network naye ekizibu banadda rivansi bato okunyonyola abantu bwe bakyamya ekyo si kikulu sheeka abantu bali abakyama nga bakyamidde ku bano bajja basasula mpola mpola balina engeri gye bajja basasula mu eyo nga Allah bwayogera ekyokuyiwa amazzi ku ntaana ekyo ne tukikola ki basikiriza kyo ne tukibaako ne tumanya nti kati sunna bagikiriza kiweeri Nabi sallallahu alaihi wasallam naam yennyini yayiwako amazzi ye Nabi Muhammad mwana we Ibrahim ebitabimanyi kambuzi birwawo okujja tibabitegeera birwawo okutuuka gye bali kati birwawo okutuuka gye bali lwaki mwoge byemutategeera olw'okuba nti balwawo okubituukako naye nga mwe biri balina kino ekitabo bakirina Sahih Bukhari bagirina era Hamza baatugaa nti yagikwata muki yagikwata mu mutwe naye teyagitegeera kaakati ffe kye tulina saawa zino kujja kumugaa nti Hamza ebyo bye wakwata twagala obitegeere tewabitegeera nabbi yayiwa amazzi ku ntaana ya mutabani we ekyo kakimala ddaliro ntegeera kinga ekyo nabbi yayiwa amazzi ku ki ntaana ya mutabani we kale yali bweru kati wano njagala okuzaayo ekigambo kyabo bonna abagamba nti nabbi yayiwako amazzi oba tuyiwa amazzi ku ntaana mbu enfuufu empewo empewo bwebezze ereme kutwala ttaka lye tuyiyeeko mazzi eyo yendowooza naye kyenakugamba wano sheekhe kiri nti erimu eyabano ya taklidi seeka wange agambye era seeka we bwamugamba taddayo kusoma kitabo kino era bw'aba akisoma agaseeka wange yagamba naye ebigambo bya nabbi n'ebyabasahaba wafawqahum Allah nga kiri waggulu kyawabyo ekitabo kya Allah Mungu teyakiwa buli omu akitegeere ekituufu wallahi Mungu yagamba nti li ulil albab okujjako abalina fumiitiriza okwenjawulo liqaumin yatafakkaruun era abantu abalina okufumiitiriza n'okutegeera n'okulowooza liqaumin yatadabbaruun era wo yabuulizaawo na kibuuzo naga naye mwe mulowooza nti nze mmala kwogera nti ebintu mbiteeka buteesaawo afala yatadabbaruuna alquran babuwawa tebagitegeera balina budde bufumiitiriza basomyeyo ku bigamba ki wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hiin mujja kukola ki bino bigenda mujja bitegeera nga ekiseera kiyiseewo byebagamba nagamba abantu nti nabbi sallallahu alaihi wasallam bakujja ku mulembe ogutali guno tewali yali mutegedde era baali mulwanyisiza baali mukafuwaza baali mugaye buli kyoyogera kifu gasya mwerere nabbi yagamba abantu nti ensi mugenda ensi Allah agenda gibateeka mu bibatu ensi yonna ng'eri mu kibatu era bwe kiri si bwe kiri olwale ani yakitegeera ani kwegamba kadondeeso nakati kulaba buli wendi bwe wabaawo ayagala obbiraba ne wabaawo olwaleero saawa zino asobola obbiraba kati ensi eri muki nabbi sallallahu alaihi wasallam ali advanced ekyewuunyisa betwogera nabo olwaleero tebaagala advancement mu kutegeera la hawla wala quwwata illa billah baina buqaida bwe beesibako naye nga nabwo si bwa nabbi ejitihadi si bwa nabbi nti tutegeera nga abaatusooka bwe baakola ki bwe baategeera ekyo kifu wifuka faham salaf abadan entegeera y'abaatusooka etuyambako kukuza ntegeera yaffe ku ebyo ebiriwo kidimu entegeera y'abaatusooka etuyambako okukuza entegeera yaffe mu ebyo ebiriwo olwaleero abaatusooka bye bataalabako
ani yayambala essaawa eyo gyoyambadde ku basahaba taliwo teri ani yagyambala sirowooza lyali naye olwaleero obudde bwoba obwagala okola otya tunakusaawa ati ngotuga nti essaawa eyo si nnungi bida nnyo kubanga nabbi kye yakola yatunuliranga ki yatunuliranga njuba yabona mu vidiyo bagenda basaasaanya waliwo ku mulembe gwa nabbi bona bo bali mu bidaji la hawla wala quwwata illa billah kigambo nti tusinza ntaana ekyo tekigenda kuddayo kulabika era wekirabikira tukugamba bugambi nti buli akyogedde tonnaba muwali mu kuleva etegeera bye tukola tonnabeera muwali mu okutuuka ku levo etegeera bye tukola ki ebikolebwa naye bw'oba owulira oyagala bitegeera beerawo abawalimu baaliwo mu kuziika okwo abasalafu ne tusumulula hadiisi eno teri yayogera kigambo baaliwo ne basirika kati naye abataaliyo sinnawulira yaliwo ayogera ayina kyayogera kwetegeera kubanga ateekwa okubanga yaddayo n'asoma naye bano ababiri babuukidde yasaze akavidiyo teriiyo muwalimu waabwe yaliwo wali wallahi awakanya bitwayogera kubanga biri muki Sheikh Ali wakyembuuza ani atuma abantu abo okujja okutabanya abasiraamu wallahi Allah yamanyi ate bo bagamba batuma maajurin Allah yamanyi naye abantu abo maajurin bapangise kujja kukola busiraamu bonoonye okutabula bwongo bw'abantu kati tetukyasinza ntaana abatuwuliriza bye tukola si kusinza ki ntaana era basheekhe kati bategedde nakugaye nja kutandika na Abu Najiba yagambye nti kyo kyenjagala okutandika nakyo okuyiwa amazzi ku ntaana gye kiri mu sharia nengamba alhamdulillah kati nengamba ani akyogera ekyo Abu Najiba nakyogera nengamba nti oba kati abamuwulira bategedde kaka ne tujja ku mbeera y'okugamba nti ekituyisaako amazzi ensonga n'abagambye katugenda kwogera irimu mbu empewo mbu ensi ziri ez'Abawarabu baziika musenyu era bwe tumala okuziika entaana eyinza okumaliriza nga empewo ezze nejjako ettaka lyonna ngeri gye twalitaddeko entaana neebula kati nti Abawarabu we bamalanga okuziika bayiwangako amazzi ago ettaka eryo lisobole okukwata awamu enfuufu gy'oyiyeemu amazzi tesobola kgenda ne waba wayisa akaki ate amazzi gamutwagayibwa simanyi nti tanka namba n'agamba naye tekikomaawo bwe tuba tuwayiseewo ebbanga ne tukomawo ne twesanga nga ettaka lyakendeerako era tukubirizibwa okuddamu okuyiwako amalala mu maaso eyo kakati nga ensonga gyawanga nga illa kakati eyo ensonga eyali munda wa si Abu Najiba yaabo be yawulira nga boogera ku nsonga y'okuyiwa amazzi kuki kakabuli bwebanga nfuufu gye twagala okukuuma nga ye yali ensonga entaana zonna ze baaziika kubanga entaana eyasooka okukolebwako ekyo yali ya Ibrahimu okusinziira ku hadithi ya Ibn Umar aga nti wahuwa awwalu qabrin nabbi gye yayiwako amazzi rusha ya Ibrahim ya mutabani wa Ibrahim akitegedde bwekubanga ddala empewo gye mutya nga ye illa erimu seka nabbi yazikibwawo Madina naye wa mu nyumba mu kisenge kyani empewo yali eyitawo oba teyitawo awo empewo eyitawo oba teyitawo muddemu bajjama tesobola kuyingira kujjako bwe baamala okuziika Bilaali n'akwata amazzi Ibn Rabaha muazzin wa nabbi
n'agayiwa ku ntaana ya nabbi sallallahu alayhi wasallama eri mu nnyumba Bilaali n'ageetoolooza okuva ku mutwe mpaka ku bigere n'ava ku bigere sayidi endala n'akomawo mpaka ku mutwe agasigalawo n'agayiwa wakati. Entaana ya nabbi eri mu nnyumba kati eyo nayo baagiyira amazzi empewo ereme kutwala musenyu eri mu nnyumba. Kisimanyi kyenjagala kubanga gwenze bw'oŋŋamba nti ekituyisaako amazzi mpewo obutatwala ttaka eya nabbi oluvannyuma lw'okufa kwe Bilaali yakikola ku ntaana ya nabbi. Musome hadithi mweziri mu bitabo. Exactly. Ku mutabani we n'abalala ne bakikola. Kakati ensonga y'okuba nti empewo etwala ettaka eba ekyayimirira ekyayimirira fabuhita sijagamba kafara obujulizi ababukwese era kafara lugatan olowooza nabbi nno yakikola ku mutabani w'eka ne ku kabuli ya Saad bin Mu'adh yakimukolako wamara bihi fi kabuli Uthman bin Mad'un abo nno banene bonna abo basi abo banene sheikh babamanyi babasomako tabategeera nabbi sallallahu alayhi wasallama tamala gakola ekyo abantu bakimanye. Ekyo nakyo njagala kubategeeza nti seeka bwatwe bwe yayogedde ne basheekhe bangi we bato bebaze bakola ki boogera naye bwebeera nga ddala ekituufu kuziyiza nfuufu kuva ku ki ku ntaana kuziyiza mpewo kutwala ttaka lino eya nabbi gakolako ki ngeri mu nnyumba kuba yo teriyo mpewo egenda gitwala. Wabo ba Hanabila ne ba Ahnaf ne ba Shafi'i bagamba yusannu ate nabbi bw'amala okukola baseeka ba Sheikh Albani mu bitabo bye ne Sheikh Uthaymin bobe bagana anti ukitegedde sheikh kyekyo gwe kyogezaako okugamba nti ani ajja okwonoona eddiini eno basahaba bakola Uthaymin n'agaana Albani n'agaana agana nabbi kyakola naye nga basahaba bakola yani ani omusiraamu era gwe n'otugamba Sheikh Nasiruddin al-Albani qaala la yagaana naye nga nabbi nga Bilaali omuwazi wa nabbi Muhammad yakikola nabbi sallama yakikola shekhe una akugambye Uthman ibn Mad'un Saad ibn Mu'adh abo ebibamanyikiddwako binene omu yafa ne arshi ya Allah neyenyeenya nabbi yalabibwako ng'atambula mu kongojjo. Bino njagala n'abatuwuliriza babirabe kuba birina impact nnene nnyo ku bye tuddako. Ng'atambula mu kungujjo era ne bamubuuza nti waayi bwe tubadde tuziika Saadi ng'otambudde mu ki? Oshitambula ya bulijjo mu kungujjo naga nti Allah asindise malayika zijje zizike Saadi ate zibadde nnyingi nnyo. Malayika ezo zaalabika ani yaziraba? Ani yaziraba? Nabi Muhammad. Era n'atambula atya? Bakuyita mulambalo. Bw'ati bagenda mulambalo atambula mulambalo okitegedde ng'alengedde zimalayika zikola ki? Mungu azisindise zijje ziziike. Kitegeeza mu kuziika okwo zaaliwo anti kyekyagamba zizikani Saad la hawla wala quwwata illa billah. Kati seeka tetwagala muntu asome ajingabaza abantu alowooze nti ategedde ajja ayogere byayagala bitaliko bwino ebintu byetaaga okutunulamu kituufu. obulamu bwa nabbi si bwa kusaaga kubanga abantu bakyatambulira ddala mu nsi muno
nga beetaaga obuyambi bwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwabo bagamba amma rashul ma'a lil-qabr فالغرض منه تلبيد التراب وليس كما يظن العامة أن الغرض أن نبرد على الميت. خطيئة. إن الميت لا يبرده الماء وإنما يبدله ثوابه. kakati wakati baseka Uthaymeen era kati bano bebayizi baabwe mbu ekigendererwa mu kuyiwa amazzi ku ntaana kuggumiza ttaka mpewo eremeditwala omufu tafunamu wano seekawo njagala kiri kyo tukimaze. Nabbi yaziikibwawa munda era ebiraali n'ayiwako ki kati empewo yali yagenda kujja kati ensonga yo neeba efuddewo. Uthaymeen ensonga eyo eba evuddewo eba tekyajja mu bwongo. Nabbi bamuziika mu nnyumba teriiyo mpewo kati amazzi oyiwako gaki kakati gwampuliriza. Ate ne Aisha radhiyallahu anha yasigala akyasula mu nyumba yasigala oyayinza okulowooza nti oba muziikamu ne bagijjamu amadinisa oyogedde bulungi. Omanyi oli gwe musalafu gwe tulina wano ne ali wambete era mutudde bulungi mwe basalafu be tulina wano naye obulungi bwammwe ekirungi kye mulina mukkiriza okuyiga. Abatuwuliriza ku Voice of Africa bwe twali tutandika wano twagamba nti we are doing the process of unlearning. Tugenda okuyita mu kulowooza nti tetumanyi tusobole okumanya nga ne bye tumanyi bw'owulira ekitali kyo otuula wansi n'osoma noga mbadde mmanyi kino waliyo na kino kitambula kitya. Oyo ye muntu omulungi. Oyo ye muntu awaddeyo obwongo bwe asobole okutegeera ebiddako. Ffe we twasomera mu Madiina bino byenjogero olwaleero tebiriiyo. Ati okusoma kwaffe kwali kwa bisumuluzo era abantu abaasomera yonna gye basomera bambi bagenda ne bakomawo wano ne balowooza nti bamaze okusoma n'ebitabo oluusi ne bataddamu bisomamu era bwe bizibu bye tufuna. Ontegeera Seka Uthman? Bye bizibu bye tukola ki? Bye bizibu bye tufuna. Naye bwe baba batusomesa batuwa bisumuluzo ne baga nti bannange tubawadde ebisumuluzo mugende munoonye okukola ki? Mugende mweyongera okumanya. Kano njagala kayisaawo Sheikh Ali. Bwe nawulidde nga Hamza ayogera ebigambo bye yayogedde nina gwe nabadde naye ne mugamba nti Hamza musaasire alinga Musa nga tannasanga Khidiri. Namugamba nti Hamza kayira bambi mumusaasire alinga Musa nga tannasisinkana Khidiri. Yali alowooza nti teryamuunyamu. Mungu n'amugamba nti genda Majma al-Bahrain ojja kusangawo abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Musa buli kye yalaba kyali kifu. Musa buli kye yalaba Khidiri akola kyali kifu kubanga irimu kubanga irimu Musa gyalina temukkiriza kutta. Omusajja yatta ate yatta mwana muto. Okitegedde nga tamuvumye yamusanga busanze awo n'akola ki? Irimu ya Musa tokkirizibwa kwonoona kintu. Omusajja olwayingira mu lyato lya banne n'alikola ki? N'alibomola. Irimu ya Musa bw'okola bakusasule. Bwe yasaba emmere nga bamaze okukola omusajja we yamuganyira gwe nkutadde tojja kusobola kutambula nange.
kakati Hamza alinga Musa. Musa yali amanyi wa yali tamanyi? Yali amanyi. Ne bamugamba genda osome. Bino ne bimukalubirira yagobwa. Nayo manyi lwaki? Mu ntandikwa eri omusajja yamubuuza nga amusaba okutambula naye. N'amugamba nti onoosobola otya okutambula n'oguminkiririza ku ekyo ky'otannaba kufunamu experience. Kaifa tasbir ala ma lam tukhit bihi khubra. Ono n'amugamba nti satajiduni insha Allahu sabira wala a'si laka amra. Naye bwe baatuuka eyo byagaana. So abatuliriza oba abagenda okutulaba, wallahi bino ebintu si bya kusaaga. Muleme kubeera bamanyi abataagala kwongera kuyiga. Mubeera abamanyi abategeera nti tusobola okutuula wansi ne tuyiga, naddala ku gwolowooza nti ayogedde ekitali kikyo. Tuddeyo tuddeyo nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bw'abanga ayina kyakoze basahaba bamubuuzanga, si bwe kiri? Tolabye ng'atambulira kuki? Ku bugere bwe mukungujjo. Basahaba olwamaliriza baamugamba nti ya Rasulallah, kiki ekyo leero? Teriyo kikolwa kya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama okujjako nga basahaba bamubuuza. Naye wano waliwo ekizibu. Okitegedde? Wano waliwo ekizibu. Ya imma olemeddwa okutegeera obujulizi bulungi, oba nga twetaaga okuddamu okubutunuulira tulabe kiki kyotegeeza. Ntegerekese bulungi Sheikh? Sheikh Uthman, Sheikh Katungulu, kanjogere ne ku Sheikh Sudais. Sheikh wange oyo Alhaji. Mukkirize nti Nabbi mu kusomesa kwe eddunia Allah kwe yamutuma n'asomeseza mu bikolwa, era n'amutuma n'asomeseza mu bigambo. Ebigambo bya Nabbi binnyonnyola ebikolwa bya Nabbi senga abatabuuziddwa kunnyonnyola. Awo njagala banaye tuwulirize nnyo. Ebigambo bye binnyonnyola ebikolwa bye binnyonnyola. Nabbi bw'aba alina ekikolwa kyakoze n'atabuuzibwa lwaki okoze, wateekwa okubaayo ekigambo ekyayogerwa ekinnyonnyola ekikolwa kyakoze eki ntegerekese. Oba senga Nabbi ngambye ekisoose bw'akola n'atayogera, n'atabuuzibwa, wateekwa okuba nga waliyo ekigambo kyeyayogera nga kinnyonnyola ki? Nga kinnyonnyola ekikolwa. Awo wetulina ki? Wetulina ekizibu. Era senga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam akola ekikolwa kyonna n'atabuuzibwa ku nsonga lwaki akoze eki? Lwaki akikoze? Kubanga hadithi Sheikh Musokeza aleese eza Ibn Mad'un ne Sa'ad zikulaga nti Nabbi yalagira bayiweko ki? Amazzi. Yalagira bayiweko amazzi. Okay? Ku ntaana ya mutabani we n'ayiwako. Kuyiye ne bakola ki? Kakati gwatugamba nti gakunyweza ttaka, mpaayo sahaba omu ng'abuuziddwa ku kuyiwa amazzi ku ntaana n'addamu ekyo ng'eyo ansa ye n'ekomawo. Atuwe sahaba ng'atugamba nti Nabbi yagamba kuba kino kikolwa. Okay? Bwe yayiwa ku ya Ibrahim kyali ki? Kikolwa. Ekyokubiri yalagira ku zino baziyiweko. Awe bali babuliza nti lwaki tukola ki? Lwaki tukola ki? Teri yabuuza.
kati ekikolwa kya nabbi sallallahu alayhi wasallam n'ekiragiro kye nga kyakikolwa ekitalina kunnyonnyola kuva mu nabbi oba gwe yalagira nga tekiriiko kibuuzo nti lwaki tukola kino kubanga taliiye yabuuza okujjako nga yafuna ansa taliiye yabuuza nabbi ku kikolwa kyo okujjako nga yafuna ki nga yafuna ansa mu basahaba ani yabuuza nabbi nti lwaki tuyiwako amazzi mukitegedde ani yabuuza nti lwaki tuyiwako ki lwaki tuyiwako amazzi ekyokubiri kati nze njagala kukuwa bino wammanga kino kitabo kya Ibn al-Qayyim al-Jawzi bakiyita kitaabu ruh yankoze bulungi nnyo Abu Najiba bwe yataddemu ekigambo nti emyoyo ebintu byaki bya myoyo ampuliriza njagala otegeere nti ebikolebwa ku mwoyo tebisobola kubeera ng'ebikolebwa ku nze akola ki amulamu w'omubiri omubiri ebikolebwa ku mwoyo tebisobola gwe tojja kulowooza nti nga bw'ogenda mu kiyigo kyo n'osumulula shawa bw'oba olina shawa oba n'akadomola k'amazzi ne weeyiira nti n'omwoyo bwe gutyo bwe gugenda okukola ki bwe gutyo bwe gugenda okunaaba kubanga mu bigambo byabwe mulimu ekiga nti amazzi gano tegatuuka na ku muki tegatuuka ku muki ku mufu be nabadde njogera ne be nasoma nabe Madina nabagambye nti bannange nze ndi mukakafu nti Ibrahim bwe yafa baamunaaza kiwe kiri kiwe kiri ne mbaga nti ndi mukakafu nti Nabbi sallallahu bwe yafa baakola ki baamunaaza era olwaleero njagala bakakasa nti ndi mukakafu nti Saadi baamukola ki baamunaaza ne Uthmani baamukola ki baamunaaza naye Nabbi yayiwako amazzi era yalagira amazzi bagayiwe ku ki kwengo tugamba nti Nabbi yali agenderera muku kuggumiza ki kuggumiza ttaka lireme kutambula kuva ku ntaana eyo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kakati edduwa eno esomebwa abalamu eri omufu n'esomebwa n'omufu okay banange omufu yeenaaza anaaza munaaza ate omulamu kakati njagala okwogera ku kigambo ky'oku wagsiluhu bilmaa'i wathalji walbarad kubanga Abu Najiba yagambye nti yo thalji nga tebagireeta ne bamunaaza nayo si bwe kiri yaye nga yo tebagireeta Nabbi yayogera ebikwatagana n'omwoyo ebikwatagana n'omuki n'omwoyo muddu weeyo kubanga yabuuzibwa nti ya Rasulallah bw'okuba takbiira okola ki osirika olina akaseera kw'osirika kiki ekiri awo namugamba nti aqulu mba njogera bino wammanga Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya okay Allahumma ighsil khataayaya bilma'i wa طيب Allahumma ba'id bayni wa bayna طيب ebyo kyoga Nabbi yalina ebyonono abamu feno gundi yafe tutegeera we tuti wamwe mu basalafu tuyina enzivunula ey'abasalafu tuyina enzivunula egambo ekyo andi kakati ogwo tosobola kunnyonnyoleraga nti yasabanga Allah amutukuze wakati w'ebyo amuggyeko ebyonono nga Nabbi abirina andi kakati fe abamu tuga nti enzivunula ekwatagana ne Nabbi kubanga ezo dduwa Nabbi yazikola ki bw'oba olina data bikkula nsaba ogibikkule tugisomere abantu nga Nabbi bwe yagyogera Allahumma ba'id bayni efaanana n'ey'omufu era ziri awo nnyingi nnyo
Sheikh Uthman nabbi yali mukozi wa mazambi edduwe yo teri mu kigambo kya Mungu kumusonyiwa mwekiri oba yazisomanga nga aya eri tennakka muyinza otugamba yabisomanga nga eri aya tekola ki tennakka eyagufira laka mata kaddama musobola bitugamba ebyo byonna tubitunulamu nga tujja wano tetumala googera Sheikh nabbi yalina amazambi nabbi yalina ebyonoono naye byabikola ki اللهم باعد بيني وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطايا بالماء اللهم اغسل خطاياي اي اولد اذن زون ضمير زد متكلم ayogera wetu Imam Sahih Bukhari kati Imam Sahih Bukhari kati nabbi aina byonono kyebyo byasaba Allah kakati gwengo obwongo bwo bwojjango ga nabbi yasaba Allah mujjeko amazambi Allah amtukuze amwoze bichimu bannange bwe tuba tusomesa oba bwe tuba tusoma mu kirasi bwe tuba tusoma mwenna munjulira waliwo omwana afuna 9 ne wabirawo n'afuna 4 ne wabirawo n'afuna 5 n'enkaaga olozo ow'enkaaga n'ekyenda baba tebayise naye ow'enkaaga n'ekyenda baba beebamu baba mu ddala lye limu eddala kuba kuyita naye waliwerawo excellence so twagala okugamba batuwuliriza mwenna nga temunnaba nkozesa ekigambo ekyo kubambira sheekhe kubuukira mu bigambo bya muwalimu yenna sooka oddeyo otule wansi obyetegereze osome oyinza okuba nga entegerayo yeri ku 60 ng'entegerayo muwalimu Allah agitadde ku 9 tuddeyo ku hadith Allahumma ba وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع دخله واغسله بالماء والثلج والبرد. نعم. oyagala kuba bulango kuba kale kuba tutandikira awo nga tugenda kuwakusiluhu bilmai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gate musalira nabbi sallallahu alayhi wasallam. Mwagala kulita bizibu. Tubadde tuzeeyo ku kigambo kya hadithi egamba sekali yagisomye ono naga nti waghsiluhu bilma'i watharji walbarad. Naye nze mbadde mbaga nti ebintu omwana Adamu Allah bwe yali yatutonda mu mubiri n'omuki n'omwoyo. Allah yatutonda mu mubiri n'omwoyo. Kakati ekizibu kye tulina era ndooza bannaffe ekikyabalemiye okutambula nakyo kwe kwagala okwawula omubiri n'omwoyo we bitawulikika ate ne balemererwa okwawula omubiri n'omwoyo nga Allah amaze obbikola ki? Nga Allah amaze obbyawula. Ebyo seeka obitegedde bibiri omwoyo n'omubiri bina we bitawulikika nga kati saawa zino seeka zikusooka mwoyo na muki na mubiri oli mwoyo naki na mubiri kati teri abyawula okujjako yabigatta yamanyi kakati omuntu waafa bw'ati ekitereke kya Allah ekiri munda mwoyo Mungu aba amaze okikola ki okikujjako kituufu yensonga lwaki tukwata omubiri guno gwo ne tugukola ki ne tugutereka ne tugutera ki kaburi eyo nyumba ya mwoyo gwo n'omubiri gwo
naye tusookamu ki? Tusookamu mubiri. Omwoyo gukomawo obukombi. Era watandikira okuddamu okuwulira. Nga gukoze ki? Nga gukomyewo. Tegerekeka bulungi? Bwe kiba bwe kityo, then twawule edduwa zino ze tusoma. Edduwa eyo nabbi yagisoma n'agiyigiriza abantu bagisome mu swala. Eyaffe y'emu ku du'a ul istiftah. Mu dduwa nabbi ze yatuyigiriza okusoma mulimu edduwa eyo, kuba we yabuuzibwa yagyogera. Tugisoma nga tutandise swala. Erimu Allah nkusaba onkole bwoti, okole bwoti, okole bwoti, waghsil bil ma'i wa thalj. Tugisomera n'omuki? Tugisomera n'omufu. Nga nabbi bwe yagisomera omufu. Hadithi Hamza yagyogedde nti oli eyawulira edduwa ya nabbi yagamba nti fatamannaitu an akuna ana dhalika almayyit li du'a'i nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam lahu. Neegomba okuba nga nze nfudde nabbi ansabire edduwa eyo. Neegomba okuba nga nze nkoze ki? Nze nfudde nabbi ansabire edduwa eyo. Ekyo Hamza yakyogedde. Naye abaana Adamu kyenjagala bategeere nti ezambi bw'abanga wuzu ayoza ki? Amazambi. Wuzu eno gy'ofuna ng'ogenda kusaala. Nabbi yajogerako ebintu bingi. Naye mwemu ku hadithi ze twasoma mu primary yagamba nti law anna nahara bibabi ahadikum yatasilu minhu hamsa marrati hal yabqa min daranihi shay'un. Basababu bagamba batya? Nabbi n'addamu atya? Yamhu Allahu bihinna al-khataaya. Enkola ya Katonda, enkola yaki? Ey'okusiimuula amazambi n'okunaaza amazambi tali yagimanyi. Tali yagikola ki? Agimanyi. Okujjako gwe yagibuulira. Nabbi sallallahu amanya. Naye gwe osobola okumanya Uthman nti Allah yansimuddeko ezambi lino? Gwe osobola okumanya nti Allah yansimuddeko ekyonoono bwe kiti? Naye nabbi waffe sallallahu alayhi wa sallam yakuwa adawat, yakuwa means z'okozesa ezikutuusa ku kusiimuula kwa Allah maki? Amazambi. Bw'oba okyali mulamu wettanire wuzu. Bw'oba oyagala Allah kusiimuleko amazambi olina okwettanira ennyo. Wettanire wuzu. Kubanga nabbi yatugamba nti buli lw'okola ki? Buli lw'ofuna wuzu amazzi ago gasiimuula ki? Gasiimuula ebyonoono. Ekyo kimu. Naate era tobiraba. Science kyali awo. Si wuwo. Naye nabbi yayogedde ate era bwe kityo bwe kikola ki? Nabbi n'agamba nti omukkiriza bw'akwata mukkiriza munne mu ngalo. Kyekigwawo. Banyenyaamu bati. Kyekigwawo. Abantu amanya nti Abaganda abasajja abakulu nga wakwata mu ngalo n'anyenyaamu ng'omanya nti musanyufu. Naye ate eri kubakunkumula amazambi. Sheikh Uthman ebintu nabbi yayogera bisatu mu hadith. Saagala kubigenda bunyo yaga nti waghsiluhu, bino bya mwoyo. Yenna akugamba nti gana amazzi tegatuuka wa? Si bya mubiri. Nti galina okutuuka ku mubiri. Tegeetaaga kutuuka ku mubiri. Kubanga ageetaaga okutuuka ku mubiri gatuukako era omufu ne tumunaaza. Gatuuseeko dda. Tumunaaza ne wuzu ne tugimukola ki? Ago ga mubiri era gatuuse. Ga mubiri.
era omubiri gwafunye haqqi yagwo era tegwali azamanyiziddwa. Yensonga lwaki nkugambye nti nga twogera eri nti Nabbi sallallahu ankakasa bamunaaza ne bamufunisa ne wuzu ne mutabani we n'abasahaba bonna, naye amazzi gaayibwa kuki? Mbeera ya mwoyo. Embeera si ya mubiri. Omubiri gwafunye dda haqqi yagwo. Okitegedde Sheikh? Ibara njisimu era la jalaluhu yabla agenda gujjawo kujjako ejabo basiimye n'agibalekera. Omwoyo guno bwe gujja ne gukola omulimu gwagwo, kubanga batuga nti ojja kusigala ng'obuuzibwa paka. Okay? Omwoyo omubiri guno gutwala bbanga ki nga tegunnavunda kuggwawo? Basigala babuuza ki mu ntaana? Kakati abantu bategeere nti ffe bwe tuba twogera ebigambo tetwogera mibiri. Zino edduwa ze tusoma ezigenda eri mibiri si za mibiri. Era kyova olaba naffe abeere no marwahi kugamba edduwa zaffe tuziyita arwahi. Ila jasadi ila ruh Allahumma ighfir lahu. Okitegedde? Kakati zino edduwa Nabbi zaasoma mu swala y'omufu. Ntegerekeka? Dduwa ya mwoyo. Dduwa yaki? Ya mwoyo. Edduwa ya mwoyo mujje musome kitaabu ruh. Mukisome bulungi naddala ziri peji ezisooka. Kyentegedde nze mbigambo okutwaliza awamu nti edduwa eno eri gyeva gyetandikira yali etegeeza omuntu nti Allahumma nga osoose omusabira Allahumma ghfir lahu, kitegeeza okumusonyiwa warahamuhu waafihi waafu anhu, kitegeeza afu weene ebyonoono byonna oba omaze okola ki bigenze kati olyoka ogenda wagusiluhu. Kati n'oli alowooza nti kyabyonoono byavuddewo dda. In every new life waliyo okunaaba. In every new waliyo ki? Waliyo okunaaba. Teri mwana ajja mu nsi muno ne batamunaaza. Okuva mu bulamu obulala tunajja mu buno. Bwe yeeyoleka bw'ati akola ki? Anaazibwa. Al-khataaya ono gwe tuterese wano wansi ng'omubiri, omwoyo gwe guno gwedibaze gulina bye gulina. Ne tugamba Allah nti guno gw'omwoyo gutereeze. Ebintu bya kaburi awo Sheikh abantu beetaaga bitunulira nga basoma ebitabo by'abasajja bano because bino ebitabo nabano baabazaala buzaazi, bano Ibn Qayyim bazaala bazaale. Gwoloza bino baabijjawo bye bawandiika muno. Baabijjawo bino bye bawandiika muno. Nabbi sallallahu ateekwa okuba nga yayogera oba nga yakola. Kati nakuganya nti Nabbi yakola mu bikolwa n'ebigambo. Teriyo sahaba wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwogenda kusanga nga ali mu kutawaana na hadisi eyo, kubanga either baategeera kye yali akola kye yali akola. Okay? Ekikolwa kya Nabbi tekiriiko kubuuza kwonna kwabuuzibwa nti Nabbi lwaki oyiyeeko amazzi. Ontegedde? Kubanga ensonga za mwoyo bwe yayiwa amazzi tebaddamu kubuuza kubanga edduwa yaliwo. Waghsiluhu bilmaa'i n'amazzi. Ebuwarabu waliwo ebiseera nga bya musana nnyo
nga thalji tosobola mufuna era waliwo ebitundu nga tosobola kufunayo muzira. Kino nakyo njagala Babu Najiba n'abamufaanana bakitegeera. Waliwo n'obudde obumu nga bunnyogovu bwa buruda bard ng'oyinza n'obutasobola kukwata mu mazzi olw'obunnyogovu amazzi ago begakola ki nga gwe omulamu bw'ogakwatamu bw'oti olwalirawo n'okufa n'ofa oba n'ofuna obuzibu ddala osobola n'okusannyalala n'otadda ngulu. Kuba ekifaananyi kyeri hadisi gye tusomye awukana nahari bibabi alimu ona khamsa marrat yani omusala gusobola okwaka ng'olina naaba emirundi eta buli swala gy'ofuluma ng'olina gina nze nagitegeerera Misiri wallahi nga sama etuuse nga buli swala naaba buli sama kuva ku subuhi paka gyesembe. Kitegeera Sheikh kati abantu bafe abamu boogera ebigambo nga tebalina n'experience kinakugambye nti abamu boogera erimu ya Musa nga tannaba kusinkana Hidhiri. Baseeka bafe abasinga erimu gye balina ya Musa nga tannasinkana Hidhiri. Wallahi billah. Bakira kusoma ekiriwo tebakira kusoma naye nga alhamdulillah abasahaba nkugambye muzira agwa nga tosobola kunaaza. Ebyo nabbi abyogerera mu budde obutaliimu tekinologi mwe gwe mulina. Libya muzebi yagwanga naswanga na musuti musune tayi ebewo nga pete kitali malala mu Libya nga muzagudde Libya mu Bingazi ngaso musuti ne koti ado ozo no kufa ngono kyagambye mukitegedde bannange kati nabbi ngira masimu abantu batwalewa bayinaffe oba abantu tebateekwa okuba nga balinaffe naye njagala okugjayo ensonga yali tuyingire mu masimu Sheikh era tujja kwongerezaako nti ebyo byonna ebibadde bibatawaanya baani abayogedde obuvidiyo buno Hamza ne jjange Hamza Kayira nti baddeyo basome ekitabo kino Ar-Ruh bakirina n'okukisoma bakisoma naye njagala kati mbeera ya kutegeera muve ku irimu ya Musa nga tannasinkana Hidhiri mu kusoma bakimanyi n'okukisoma bakisoma Allah yasinga okumanya kati basabe nnyo Allah edduweera ya Musa basabe edduwa ya Musa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma irimu gituwe naye tuwe okutegeera irimu kakati bino ebibatawaanya byabadde mu kiraamu kya Amr ibn al-As ng'agamba omwana we n'amugamba nti idha ana mittu hadithi mpanvu naye ono ali ayagala nnyo njogere kubanga ye yaleese ki ye yaleese ekigambo yagamba Amr ibn al-As yagamba mutabani we ng'amulamira n'amugamba nti idha ana mittu kubanga ekiseera kye ekyokufa bwe kyatuuka yanakuwala nnyo n'agamba kino kiri mutabani we najja n'amugamba naye nga nzijukira nabbi ng'akusanyusa n'akugamba nti ojja kubeera kino n'amugamba kituufu naye nze nina obudde bwe nalwanyisa omusajja oyo gwe bw'otamanyi ndi mweraliikirivu ku bwo eyo nkola nno yabakkiriza era nkola ya bwannabbi bannabbi abo okimanyi tugenda kugenda yawmal qiyama buli omu nga tumuga tuwegayirireko agambe nti kati n'omusajja ono kyali mu kukola aga nti nkituufu naye nina obudde bwe namulwanyisa oyo ate oyo mukwano gwa Allah nze mmanyi ki oba Mungu bino bye yayogera naga nti mwana wange bino byo mbikulamira bino mbikulamira namuga nti bwenfanga idha ana mittu bwolaba nga nkoze ki aga nti engettaka nalyo liraba balintaddeko likoze ki aga nti nkwegayiridde bwe muba mundeeta nga tebannakola bino byenjogedde temujja n'ebiboobe
temukaaba ebyo Allah nkubye omuggo bye mukaaba wano ebigambo ebyo ebya shiriki ebyo agandi la fala tashabni naihatun sagala mumperekezeko biwobe kubanga ebyo bijja kukomyawo biri byenkugambye bijja kunyiza Allah ate nange nze omufu bwe naabiwulira ngenda kuwulira bubi nnyo ngenda kwenyamira mumpisa bubi awo nno tulinawo ekigambo kiga nti omufu awulira tahaliriza ffe oba takola ki la tashabni naihatun wala nar kitegeeza abaawulira naye abasaba abaliwo temumunakuwaza temulekaana nnyo kundeetera gundi eyo bizibu byabwe era abawuliza abalogye muli yonna yonna buli okaabe nnyo nnyo ate ngaoyoga ebigambo bitegereka ondekeddaani alubye omugo biki oba onyiza Allah oba onyiza omufu ne Allah anyiga fi awali lwakti ebigambo byobiwoobe byonna shiriki si birungi ebigambo byebiwoobe byonna shiriki ebiseera ebisinga Allah bye akola talina gwe yeebuuzaako nti ateke mu nsi walabirawo nga nawe oli kiki oli mu nsi ebiwoobe kyala ki si muliro temugoberezaako omuliro n'omuliro ekyo nakyogedde njagala kulinda jjajja wange ajja nnyonnyole kuba nabagambye nti kabuli temugiteekako kyonna ekiyise mu muliro kubanga ono agenze gy'alaga agambye la tashabni nar so nagana amataffaali kasita gaba ga muliro agala la tashabni sagala kyonna kitambula nange mu lugendo lwange olwo nga kirina omuliro kirina embeera y'omuliro seetaaga era bakikola mubutanwa mugende mugajjeko era nabbi bw'atyo bwe yalaamira n'agamba nti kabuli tegobereze omufu janaza tegoberezebwa biwoobe na muliro katanga nti yakinyonyola mu hadithi eri ya mutabani we muzika n'agamba atya bamusanga nti inna al-ayna la tadma wal hazna wal qalb yahzan wala naqulu illa ma yurdi Allah kyovola bwanaga naiha eno temugireeta bwe tuba tutwala omufu waffe tuteeka kwogera bigambo nga bisanyusa nnyo Allah la ilaha illallah ate nabbi ekisembayo okuba ekirungi ekyayise la ilaha illallah muhammadu rasulullah tusoma la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah bwe mumala okunziika nga n'ettaka likoze eki mulijjuzaako agamba qumu hawla qabri temuva ku ntaana bambi mbeegayiridde mubeerewo ate entaana yange mugyetooloole mbeegayiridde awo tusinze entaana awo twavuddewo dda awo twavuddewo oyo gasiya abo basinza ntaana oyo gasiya twamuvaako awulira shekhe temuvaawo mbeegayiridde omufu awulira oba tawulira abawulira kakati bino bikulu seeka Ibn Umar yalaama bamusomere al-Fatiha ne khawatimu surati al-Baqara ku mutwe gwa kabuli ani alama Ibn Umar bamusomere ki al-Fatiha surati al-Fatiha ku mutwe ne khawatimu surati al-Baqara ezisembayo mu surati al-Baqara bazisome ku ntaana abo basahaba bannabbi Muhammad ngoli wansi mu ttaka wansi awulira shekhe mulahadi seko awulira ebigambo ebyo biwulira kati okusinza abo bano basahaba kakati abasomere Saudi bonna bali ku mazhabu ge bayita mazhabu ga Ahmad ibn Hanbal kati Ahmad ibn Hanbal yakitamwa yagante biriyo ebyo nabbi yagamba nti ebyo tebiriyo Ahmad naye mu kitabo kino kye bayita ruh bakugamba nti kirabika bambi obujulizi yali tannabulaba obujulizi yali tannabukola tumusaasire
yata kukulaba naye gwe omanyi ekigambo kiga nti ebyo bifu naye ng'obujulizi tonnafuna buki bufune bameka boobose awo kiringa batabuliki olwaleero bebonoonye mu bino bye twogera olwaleero lam yabulughuhum adilla oba simanyi ate nga babimanyira kati ono bamugamba ne bamugamba nti musajja muleke kirabika daliru yali tannazikola ki n'aga nti naye mu bulamu bw'obusembayo yazifuna era ebigambo bye n'abikyusa n'aga nti fataraja n'aga nti kasita nfunye ki ebyo bye tugamba abantu olwaleero nti daliru bwebezze obujulizi bwasita bujja tosika muguwa nti ebyo mbyogeredde emyaka 4 mwagala kummenya no obujulizi buzze kyuka nebaza wadde yafa alamusase mecha kigundu yajja ku radio nategeeza abantu byonna ebyo tubasomesa bifu era twalire eggwanga bifu mecha kigundu alamusase gene masimu kino ekiramu kyetwaliko nga tunnyonnyola ne kibafuukira wangi